kakati omulangira Kiweewa ensangi zino ennaku zino actually ne ku mutimbagano kuno abantu boogedde bangi nnyo ku Prince Job Kafeero bamwogeddeko nnyo naye gwe ng'osirise bye boogera tebiyinza kukwatagana nange bitya bye boogera ku Kafeero ng'oggyeko abazaalibwa naye katuga mu baganda be bokka so si abaana be wabula baganda be bokka be bayinza okuba nga be bansinga okumanya ebibye naye Kafeero nabeera ne Kafeero nga talina mwana yenna mu nsi nembeera ne Kafeero nga talina mukazi yenna mu nsi era Kafeero yansanga mu ndongo y'amakula Gita Singers nga nze ndi kalenzi nga ye muvubuka ne tubeera ab'omukwano. Kafeero ye yanjigiriza omwenge si guno mwenge bigere tonto nga yanywa tonto omukulu nga nze angulira bitonto ebiwoomerera wali mutoototo nga ndi kalenzi akatumika era Kafeero nga tuli makula Gita Singers yali ya mugenzi Bernard Gonza yayimba ngeseno madala kambawulire abalala balinnya abalala bakka ndowooza nga mu mwaka gwa 89 bwensuubira bwenzijukira mba seerabidde nnyo naba neerabidde nesisuubira kubanga ebyo emyaka gyegyo sebatabwe yanfulumiza abagenda bandikomyewo gyegyo emyaka egyo ali ama Kafeero emyaka gyeyajjiramu. Kafeero oyo yaliko mu lukwata Gita Singers era n'agenda ewa Kasajja Ndisaani Kasajja yali mukwano nnyo gwa Gonza nze Kasajja Ndisaani yali awo Festo Kasajja ko afulumye mu Kasaawo yali Kasajja Emporium nga afulumya tepu wali Kafeero Kafeero na mwami Kasajja yakwasa Gonza n'amugamba twala omwenzi oyo ojja kuvaamu ekibaluko ayimba bulungi bangambye ayimba bulungi kakati nina obusungu n'ennaku ku mwoyo. Ki ekikuleetera obusungu obwo n'ennaku ku mwoyo nga boogedde Kafeero? Bwe mpeerageranya Kafeero nzija gye yajjamu mu ndongo y'amakula Gita Singers naliwo yansangamu nga nze sina bye nnyimba nga bwe ntandika okuyimba abakyala mubayambe nga mubabeemirembe beyagalagala bagenzi nga bantu bonna bafuluma abagenda ofuka abagenda okunywa sigala ate ate bwe nagenda nakumaliriza okuyimba njagala mpitire emabega ngende mu audience ndabe kye bakoze wali wanankwata mu ngalo kati wali n'omu ankwatamu nawuliranga bagamba simanya kukamaliza okuyimba ekamaliriza. Kafeero bwe yajjanga kuyimba asasambula amabanga anaganyiga akadda n'olutejja ng'enduulu ati nga yayimba nga abantu bamwagala naye Kafeero naye yasanga obuzibu mu kibiina ekyo mwalimu omukazi bamuyitanga Sauda Lubalala Kabiriiti kiki emboozi ezo kyankola byo Kafeero okufa kwa yandibadde azinyumye naye mbazadde muzaala abaana muli baana bato muzaala abaana nimugenderera amannya ge mutuuma abaana kati abantu bonna omumwe bagusinze mwoyo omwana ani Swazi naye oyinza okwebuuza nti Swazi beddira ki nga tukyola kitegeera kubanga bwogenda oli Kafeero kutuuma omwana owa erinnya ndi Swazi yajumirwanga nnyo firimu Swazi Nniga bye yazannyanga naye kakati gumanyi kye bayita Swazi Nniga birungi ki bye yazannya mu nsi eno ebyakola abantu obulungi okuwa abantu kola mite kola kuba bamugamba n'okumutwala mu firimu yalinga kanyama wakubbaala ng'amenya bumenya emikono gy'abantu kati wandira omuzimu gw'oli bajja baguteeka mu ono olina aguteeka mu ono omwana alina kukola bikolo biri ku baana naye nze maama wa Swazi Nniga Nasuuna muganda wa mukazi wange omu ate Namutebi ba Luganda bonna namugya Maseke naye kye yankola enjumba yagisona nasanga ewawaala nga mpita alogera wa ebintu byonna bitutte Namutebi nga si mwangu wammamba kakati olulyo simanyi naye abaana mugendere amanya ge mubatuuma oli yamutuuma Swazi Nniga oli Swazi Nniga mumenyi w'abantu kandi esaawa zino atuuse kumuziikuza naye wabula simanyi jeri eno bwejja
nga Swaziniga si waffe. Asobola kubanga mwana wa owe. Simanyi. Waliwo omwana wange ate nno oyo mwana wange bw'ogeraageranya kati nga bino bye nabulidde byaba Kafeero ya Buladina. Kati yandibadde nga bw'atyo kubanga ye ate kyaliko ekyenjawulo nti ye nalonda mulonde. Kiki? Nalonda mulonde nga bamukijja ne batandika okumukijjanya mu ndongo ne mbagamba nti omwana mwesonyiwe mulabe olwamuyita Nnaalongo Kitone. Wakuba bano besaagalya ddala bakosa obusungu wano. Wamba bajje. Kale bino binonye ne wazuwe. Sasa wano ogenda tukula sente ne sandi kusikiriza bili ku bipande bikutte omwenge. Mulina ekyamugaso naye temukikozesa. Soko amu bijjeko. Mulina sente naye temulagano zinka mulamu. Mbewuunya baana mmwe. Kankuyambeko tujjeko lebo yawe bakitegeere ntwagijjeeko. Aweddeko erinnya lyabwe teririiwo. Oyinza okukyusa sayidi eri nebagirengera ntandise etwali bukiru owenjala genda eri totuleekaanira. Omulungi andabo era mpuliriza nkwanirizaako Omumbejja Mitima's Voice Podcast, eddoboozi ennyonnyogera amatuugo. Nze Omumbejja w'emitima Nakiweewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and art advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Olunaku lwaleero ntudde n'omulangira Kiweewa Gerard. Awerinnya. Okitegedde ekintu ekyo. This is my brother. Kati awakanamu basimanyi na kiki awakanamu omulabe wanyirira. Omulabe watagwa ku mulembe adda buto lucha akavidiyo kalengedde entambulira nga bwe nagibala. Okitegedde ekintu ekyo bakiwulidde teri kwekwasa yadde n'akamunako eddagala ngeno wamma tutemerwako okunywa kafe. Oli otyo wayi? Ndi bulungi mukwano. Omumbejja sente enkoko simanyi bazijja zunne yakunywa byange mu bwangu. Salawo nga bisala tunagenda wala. Otandise. Otandise ng'otandikidde mu giya. Abanje ebibyo taba mukyamu. Ate bagamba nti akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango. Kati oli nze Kiweewa gwe Nakiweewa. Mpe byange. Gamba mukoddomi agire. Naye ate era tompa kusanyu nyinza okutomera. Totomera. Bano baba. Sagala odde wano banjagaliza mwagalize saamwagala. Ne wannaye. Kati oli alowooza tonyumya naye. Toka tunyumya ffekka. Bajjo muyita otya? Ayagala okuliraana Abambejja n'abalangira. Olowooza lwaki ayagala okubeera okumpi nawe? Bajjo siminaako kubagira bwe bamu ku baana era abaakulira ewaka. Kati waba yakula awaka okuba yali egomba Lulangira. Tewali buzibu. Otandise mukumuneramu. Yakula atya? Empisa zonna nzimanyi. Era bwe baŋŋamba nti Bajjo abadde atambula n'ayasa amasowaani g'abaani mbagamba mumulekeyo bw'atyo. Nze mmanyi. Ate bino eby'okwogera nnyo yali bw'atyo. Okwogera kuva mu buto. Oba yayigira ku ggwe. Era siwali okwogera si kubi wabula okwogera nga toyogera binakusibya. Okwogera amazima si kusangu. Nina okuwabula. Naye oyogera nnyo amazima oluusi ate n'ayitawo ne mugamba owaaye drone tekukima. Abaduloli nabo bennyini bamanyi batuka ekiseera ne batya ffena batusomba dda. Okusombako. Bansomba dda nga nyimbye ninanta bootaba. Tebansomba kati ze drone tekyagikira zafuuka takisi tuzivuga. Twazigula drone yannona ne ntwala. Okuva olwo ne ngamba bwe ndivayo mu kkomera ngenda kugula ekimotoka ekyo kikole era nze omu kuba bisuula. Kati biri mu takisi bivuga. Birina. Addaye. Leero tuli bakunyumirwa. Omulabye, omuwulidde. Just vibe webeera waggulu. Vibe is very high. Very smart. Takula. Nkula. Nze nagandi nkuze. Naye tova mu kifo. Seba katanga nedda. Abantu abasinga obungi kussako birowoozo n'olowooza nti ensi wagisanga era ogeragenda nayo. Kati gwe osobola kumalawo bikubanja mu nsi eno. Ogenda ne Katonda kyabakukwasiza. N'osiima ekyo kyofunye. N'ogamba ekyo kimala kanyongerezeeko mpola mpola. Naye bw'onoodumira n'okufuna
etannatuuka oyinza obutatuuka obutabituukako olusunjo kwange obikunukiriza ne bakunoga ekyasi awe wali obuzibu kakati ensi onogitwala nga togipakukirako nnyo ate togisooberako nnyo nga Kasuku watera okugamba nti ensi tetugissaako nnyo maanyi ogissaako amatonotono kubanga olina okusobola okuba toyinza butakati bw'olaba mu kyalo bw'otogisseeko maanyi gikabala kulima mmere onoolyaki ekyo nakyo nno kibuuzo kikulu nnyo kikulu ddala naye nga omulungi nsanyusa okukulaba nange nzize otuyimbira obuyimba naye bali kusiima obuyimba bwo butuyigiriza ebintu bingi obuyimba bwange kakasa bukuziza bangi nnyo nnyo naye bali kusiima obuyimba bwo busufu nnyo ate era n'omulembe guno omutebi abaana b'ensangi zino beetaaga nnyo okwongera okuwuliriza obuyimba obwo kuba bubaka bungi nnyo bwe mujjize mu kweka mu nnyimba abavubuka b'ennaku zino ateekwa okuba nga awuliza naye okimanyi nti ku TikTok mutrendinga nnyo kati waliwo akayimbako kanene akasinga okutrendinga ennyo nkawulira nnyo ennaku zino aba naakakoleddemu challenge mpitirivu nnyo kayimba kyowa anti nnyimba nnyingi n'ennyimba mpitirivu naye waliwo kanene ennaku zino akatambula toliko ku TikTok oluusi nze mbeera mu nnimiro wamma olina budde bw'ebyo TikTok kati waliwo kano akayimba bakayimba ki akameme nkerabidde kyokka bulijjo nkawuliriza kitegeeza naye tukamanyi nnyimba nnyingi kamu katono babbayo layini emu nga kakoransi onabba kakoransi mu kayimba nekaba nga kekatambula nga kekatambula naye nja kakujjukiza wenaba nkajjukidde maaso nnyimba nnyingi zisobola nakuzimenya kameme kabimbi kabeero ekyeddalu ndabada enkuza empale yekwa muserebenderu kanyala ekiwuka ekyeddalu ekibuka ekyo mutwe waliwo ekyalemye I love that one ako kasufu oluyimba okunkolera wena luyimbira lwakuba ti gavumenti ya wano kale tebafa nnyo batulaba nnyo nga baweewe naye nga lwoluyimba minisita y'ebyobulamu singa yali nga ewuliriza yandibadde erina n'okumpita ne bampayo kye bampa mazima ga Katonda ate era minisita y'obulamu nagikwasizaako kinene nnyo okukubiriza abantu banywa eddagala kati abantu tebakyanogoka nga bwe baanogokanga ekituufu olwakayimba era olina n'obuyimba obulala bagisomesa nze nkubiriza abantu bangi kati abaana bano bali batambula batukunamira bwe nakuba empale yeegwa netutereeza abaana ne batandika okwetereeza netudda mu mbeera ennyimba ezibo zitezigera zizimba abantu kale tugezaako kuziyiya okusomesa naye abakwata abatasiima era tebalisiima ekyo kituufu ate ensi toyinza kugyagaza gwe kyoyagala wabula gwoleeta oyimba buyimbi akyagala n'akyagala kubanga kyagalangana n'omwana gw'ozaala osobola okuzaala omwana wo ng'akufuna naye nga takwagalira ddala ekikigu kyali kikutuuseeko ekyo nze ntera nnyo biraba nze abaana bange babeera banjagala okuba nga bato olw'ensonga nze mba n'omukwano eri abaana bange ekyo kirungi tata mulungi yes babeera banjagala naye omwana ayinza okufaanana kitawe namumalayo naye nga tayagalira ddala amukwateko naye omwana we era nga yamuzaala kati okwagala tekukakibwa toyinza kukaka abantu njagala mangu njagala olina kubakolera birungi asiima n'asiima atasiimye n'akirekawo bw'ona okiwalirira ennyo nti abantu banjagale ku mpaka ojja kusobola okukola emize emibi wama brosoko bagambe eriyo n'abamu abaami eyo abatutuukirira naye nga akukaka bukasi nga tegwe tonaakukiwulira nsabye enkoko wano nsabye ebintu wano nga okukaka si kulungi okukaka okwagala si kulungi wabula omuntu olina kwenyonyolako kibanga olw'omusajja ow'amagezi abanga kiweewa bwegamba nti yadde ojjudde ntwalira kameme maama gamba kajjula kubanga teri abeera kubeera nga mwereere kati ngaonkera kumakyanga njagala okukwana nga nkubuuza ndi n'omusajja mba musiru oba walinda nze bwe ndijja mbu busirijja tolifuna olina okuba ng'oyina wabula bwe njogera okusinziira ku njogera yange gyenyinyonyolamu yesikiza nga nina omusajja ono egamba nno yambuulidde bambi ebintu bye bituufu n'oddayo n'obirowooza kati kyemba nkusawo ennaku nga ssatu nekandi maama nti ensonga zange wazirowoozaako nja kukuddamu nanti mwaninzizeemu munnange naye omanyi ti mpaamu ennaku nga mmeka nga mwenda nti bwe ziggwako ng'era nze nziramu maama ennaku mwenda ziweddemu tukatukoze tutya kuba mba njagala nze segambisa kirikoyeragambe nti simanyi ng'oli mugambe kulya envu nanyima nemugamba lekayo mbadde nsaga nedda njawo mba sisaaga nze sisaaga bwegamba nimpampa nsabira ddala
Abenako zinagamba nze week emu ne mugamba ebigambo byange n'agaana oyo nga muvaako nga nnoonya omulala naye week emu agaana nga anti buli mulembe n'obyagwo nakyo kikisoboka kubanga yinza okubanga atalusigwa kubuuzaamu ng'alaba talina ansa gy'agenda kukola ki gy'ogenda mufuna kati bana abasinga obungi kati ennaku zino njala yibe baluma abantu nga bagala kulya kukuta kugenda kubanga era abaana bawala mbagamba mmwe baana mmwe abawala abasajja abakwana bangi naye abawasa batwala tono bwolaba ofuna omulubuto omusajja namwategeragana babiri omusajja n'atuuka nagazi tonyumiza bibuto byo naye nga naye yenyini yamugamba ogenda kunfunisa olubuto naye naku zino mwe abawala mutya mbuto oba oli ayambadde batayambadde engoye bwogenda kunfunisa olubuto kakati nakusanga wa obulwadde temubufaako ennaku zino tumanyi nno n'okufuna embuto nga n'omuntu atufunisizza olubuto tumanyi linnya lye lya kika akati mu bazaale mujja beezaalira abazzukulu awange mbeetaaga bajje bambuzeeko bajje bawummule oluwumula tulugako buli omu agende nyina amuzaala ne kitaawe nabo baboneebone batuuke n'abaabo omulubimbi awange naluggusa watutuusaako we watutuusa nkunwanye nga bukubirire okuva nga muli bato ne mbakuza ne ntuuka ne mutali okwetakulira tonyongera buzibu bwe ndavaamu nti gwe ate ozadde ate oleeta eno gyendi era nze ndabirire essaawa zino olina kubakati mulina okwebereramu ng'eŋŋombo y'ennaku zino bwegamba mulina okwebereramu n'amagezi wa nsonga buli woyongera ekisaawe omanyi olina okugoba oba okugobwa kasaba kuba pena n'enywera zonga ne penaayo waki okyogedde ekyo olw'ensonga naffe twagala okuwummulako kati nze nazuzumba n'abaana bange okuvanga bato esaawa zino babeera bakuze nange kadde mbereko wenyiri katugera otombuziza nti lwaki onyirira bwe ntyo nabikolerera ye ate siwaliriza nnyo ku bye sirina mukama byatanampa sibiwaliriza nnyo kisusse kubanga osookera ddala njagala nnyo obulamu nze manyi bulungi nti obuwangaazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya kapa omiki lugendereza olugero olwo kuba weetalya emmese ate kakati kapa egenda kulya kiki obuwangaazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya kapa emmese kapa ebeera eyigganya emmese eginoonya buli weeri egirye naye katonda bw'ayamba emmese eyo neyeekukuma kapa eyo neekula neetuuka okulwala neekaddwa neefa nga bonna bali ku kitundu kimu ebadde enoonya mmese egirye naye katonda n'ayamba emmese newangaala kapa neetuuka okukaddiwa ne kapa neefa emmese etandika ogiringiriza nga yagudde wali wansi eba yagudde wansi ng'egiringiriza ng'ejja esooka neddayo negamba erabika yalimba teyeebase amagezi n'amuddamu akawungeezi naddayo natasembera alingizako bulingiza naddamu n'ekiro n'agiriza nga era oli yeebasaawo n'enkya najja nga asembera najja nemubuka omulundi negwerira bobale nejubaka ng'eri bweti yaga nga nabiri kivedde eri maaso negidda mu maaso egenda okulaba nga amannyo n'amaaso byonna biri kungulu negamba eno yawedde bukyotulya kakati nevetandikira eno mpolampola nejja nesogera makashira era bo wali nekituka mese ne makashira era kapeyo nejja egenda okulaba nga tenyega etandikira okujirya kanti wali oyagala ndi nfe ondiyo naye obuwangazi bwange buntuusiza okukulyako ng'ofudde kyekitegeeza nti obuwangazi bw'emmese bugiriisa ku ddiba lya kapa mu nsi eno olina okusaba obuwangazi osobola okufuna ebintu byotaasu mukama byatakutegekera kufuna mu buvubuka kati nze gira ebintu byange byenjandaba mu budde buno mu myaka gino gye ntuusemu nga mbifuna naye nga nalina essubi nga nalina omutima nga mbyetaaga naye nga sibiraba era nga sirina ssubi nindibifuna wabivaako nga nabivaako naye mukama nendabirawo obuwangazi omwana aleese kino nogenda mugambo nange kyo nakirowooza dda oba oliawo ngaolya mwana aleese kiri oba nakirowooza dda oba oliawo taata oli luddawa mbadde ndi eno sooka ojje mbadde nnege nti avaayo sooka ojje waliwo ensonga waliwo sente zino sooka ojje zino nozitwala nga wabitegekera kati abo babajjo bategeka ebivu bajemba bonna sijaganire ne baminisita babbalamu bonna batwalirawo bonna babetex bonna baluba zesaala kumanya bonna bategeka ebintu era tebasobola kutegeka ne batampita mba ndi eyo mbuga ne muzee oli luddawa mbadde ndi tugenda kuyimba egindi ojja kuyimba
kanange bwe baba ngenda kuyimba manya nti akasente kakoze ki kayingidi nzirenze mugamba akatusoke tukuwewe ziti emamba de kayasi banga awo nga neyagala nange emamba de nonya sukulu fizi z'abato babo nga nsasulawo balanza asigaddewo nga weeyagala omulangira kiweewa ye ne musajja mulangira nsibuka Ssekabaka Kikulu Ekaliti mutuba gwa motoka ebuwazi era mutuba omuto gwa kusambiza ekiyoganyi ni mulangira nnyo nno babuusabuusa nga balowooza oli mukopi si nsonga siri mukopi obukopi bulala n'obukopi bulala bibawuliremuko omukopi yagamba njagala mbenga gundi waliwo ku banene omu yali akoppa omukulu ne batandika omulaba obubi okukaka nawulira bagamba mbu kati yaba mukopi ate omukopi mubannyonnyole tutera bagamba nti gwoli mukopi ate nanyiga waliwo omukopi w'empisa empisa zo za kikopi nnyo wanjawulo ki n'omukopi ono gwe tuyita omukopi atali mulangira na mumbejja kati omulangira n'omumbejja bwe balangira tebuli mu bakopi no waliwo banene abalala bano neddira kino n'omugamba nti oli mukopi nanyiga taba munyiivu aba anyigidde bwereere agamba oba omuvumye si kivumu bawulire si ekyo tekiba kivumu kubanga bw'oba toli mulangira oba mukopi ow'ebikolwa by'abalangira n'abambejja bye bakola naawe otoli okuba obenga bo abasajja bano baali bajja wano jjajja waffe yatunyumiza nti abasajja ne kati ate bayinza okunnona nti ate nasosodde mu mawanga ate kiki bwe baali bajja wano nga bakajja mu myaka simanyi gyaki bajja nkaaga bajja mmeka bwe batuukanga kubanga ne waffe wali tulinayo abasajja waffe maama jjajja wange eri bazaalibwa tulinayo jjajja azaala maama wange gyazaalibwa tulinayo abantu abajja bajjajja balina abantu abajja obuzizi ne bajja balundi naye bwe bajja bwe batuukanga waka bambi obutayisibwamu maaso oba obutaawukana n'abantu balala bajje bamanye ti si bannaabwe bwe bakusanga nga gwe kiweewa nga gwe mukazi wo oba yennaani nga erinnya eryo nga omusajja oli azze abeera mukwano afuba kukola omukwano nga yeeyita naye erinnya lyo kati nali oli omulala naye yeeyita erya mukyalawo kakati waffe jjajja wange azaala maama yentoniye mutyaba kakati n'oli bwe yajja eri mu nzu naye n'abeera nga yentoniye mutyaba kakati jjajja wange azaala maama nga yoni yannanziri kati naye mukazi we naye neyeetuma yoni yannanziri kati tuleme okukola ki baleme okusosolegana kati nga n'abagenyi ababeera bazze tebakole abantu abo ekintu ekyo kiringanga era mu baana abagaba ente nze batera okungabira ente abanyankolabu emanyimbiddeyo nkodde nti kitwala nolowooza nti basaaga ne bagikuwa nogitwala n'omunyarwanda nagamba nkodde nti naye bw'ogitwala ogituuma linnya lye bw'ogitwala mu nte ezo era tekimugaana bwebanga yaani ye kalenzo akuwadde nti ye kalenzo era ente eri ogituuma kalenzo erinnya lye tanyiiga kubanga ye aba akoze oluganda kati bw'ajja eno era bw'ajja okukyalira ayagala nnyo omulage ente ezo ziri mmeka ziri luddawa kyava asanga obuteebo nga bulinganga 7 n'oyita nti kalenzo nagira ekyo kyokka kimumala nno okumanya ddi alina omukwano gy'oli era bw'aba yagadde kuba bo balina obusobozi asobola n'okwongera ente nga 3 nagala obuteebo olina tebumala n'akwongera naye nga si bonna abakozi bali abakadde naye bano abavubuka omulangira kiweewa wali ani mu budde buli nga tonnayimba kututumuka obudde tolana bujjukira kiki tukube enduulu waliwo kisaaki yayimba yebudde tebadde birungi omwoyo gwe mukama katonda agulamu kowadde kutetenkanya nnyo nakupangirira nakuyiiyayiiya ng'era omugezi bw'abeera okugumira bigambo kwekulabikako ng'oli muntu ezo ennyimba abantu singa bazikwata singa abantu bakwata ennyimba ezo ozanyiramu nzanyire nedda mwagala zino zammwe neziriwa omanyi nti kakati emyaka ginene osanga abaana nga batandise okunyumirwa ennyimba ezo ezammwe all this gold olowooza lwaki ennyimba eziwemula akaseera kazo kagwa ku muntu kuliko ebifo ebi bina
bw'omala n'obiyima ne biggwayo oba tokyalina kirala ky'ogamba ebyesitaza bifo bina nze gambye ku muntu bw'oba oli kisolo tewali bizibu naye ku muntu kuliko ebifo bina kasitoma lobbi ku bisaasaanya n'obisensala ne biggwayo oba tokyalina kyoyongerako akati birabika bibaweddeko yensonga lwaki tukomawo eno ate ku music owammwe atuyigiriza alina byatubuulirira essaawa zino osobola okuddira oluyimba n'oluwuliriza nga watandi wali okyali muto nga kulampulira oluyimba olwo nga tata bwe luba lutandise tayagala watugambeko lwatisa tugula amanda naye by the way nawe gwolaba nosaako ku manda amapya bagayita evalede wagalabako n'amalala bagayitanga naso ayi oyagala kuyigiriza jjajjawo kusika magi oli kato oyinza okuba nga akyaliko wakulirako mu kyalo amanda ago ndagaasa nga njagala kulaba mukaabya mukaabya ng'ayimba nga njagala ndaba akasajja akali mu manda kubanga bwegayimanga bigambo bikulu nnyo bigambo bikulu ssebo nze nabalaba dda ng'amanda twakagateekamu nga gayimba nnyo kati bwagenda okola nawa kagenda kagwa bigambo bikulu nnyo katali nga tata tutuma amanda gaweddemu kati gammanya amanda ago bwe gaggwamu akasajja kaba kafudde akayimba mu leediyo kakati kyava tutuma amanda mu katale musaba ku lwokutaano kabeerayo lwakutaano naye nga leeta peya zaali leediyo yali nene yamanda 6 kati nenkwatako peya emu nenjisa ku kiti kyagasiya bwe nti neŋŋamba kalina okubuukamu nkalabe kadde wali nkaagala nnyo kave mu leediyo mpulira kyenva nkwata embazzi nenkola mu leediyo mu manda badde ntidde kubanga amanda namanyi nti bw'ogassa mu leediyo gakayimba nnyo tegaggwamu ne gakaddiwa nga tekayimba kati kiregeeza bwe gaba amapya kaba kajja kuyimba nga nkalabe akati sijja kukalinda kuyimba njagala njasa amanda gano nkalabe kagenda kagwali nkalabe nkatandi wakirigindire nyimbira nga tekafudde omuganzi manyi kajja kuvamu kayimirire wali kati nakwata embazzi njasa amanda gakutukamu eki bibiri akasajja saakalaba n'okola otya olwo bankuba emigo egyamanda tebanyumiza ki kyewali yagala kubumbula bankuba emigo egyamanda nenga mukaabya nkubisiza nekyankola bulungi bwe nakula ne musanga kigambibwa eyo gye ntera okutambulira nti mukulu Wile Mukaabya ono ye yakukuza kituufu Mukaabya alina omukono munene mu music wange naye nga yantendeka okuyimba ye kojja wange bamitanga Charles Semakula yayimba munsiko mulimu nabanteta munsiko mulimu nawe ensiko njitidde naye onolabika oli wadda gundi okuze nagambye dda nagambye oyinza okuba otekangayo botesi mwoyo okuwuliza ennyimba z'akadongo kamu akati oyo yanjigiriza endongo kubanga yali adda ku maama wange waffe bamama bonna bayimbi mama bayimbi bataata bayimbi okuyimba kubali mu musaayi kutamba sikusome nze ndi wa P3 Kasaana primary school naye singa bangi abatayaya kubanga okuyimba waffe kati maama wange oyo aliko jange Semakula maama wange nalweiso yayimba olina maama wange nalweiso omulala naye yayimba ezaluba abalanga tabazaala nti tugatira ddala Oluganda zaala baluganda nsanyusa nnyo okulaba nate kaakati ewaffe waka nze kenyini ni muyimbi bw'ogenda okutunula mu lulyo lwaffe Maamalia Mundagire Nusera Segamwenge Vanungi ndowooza nze nduddewo kayago simanyi sente zange oba ozirinzaako nenjogezeemuko ajaluna mubiru yangamba yimba osobola yimba osobola okuyimba naye ne mugamba onsindikayo ennaku zino nga si byangu nedda si byangu singa oba ozze ng'onoonya ssente mangu naye kati era abayimbi abakyali abato njagala bakimanyi kati okuyimba kw'ennaku zino si kwangu abajja badduma tebakuwangaalamu olw'ensonga abayimbi b'ennaku zino abajja bonna baagala kuba basita ayagala atandikirewo kubanga gasita ekintu ekitali kyangu ebintu bino twabikolerera tuze tutoba nabyo naye nze bwe nkuwulira gye nvudde wange ku nsonga ezo oyajja kuba wa lulala
Tubadde tukyayogera ku Willy Mukaabya okuba nti yakukuza. Mukaabya ayina egundi ddene tafaali ddene lyanteerako kufuna erinnya olw'ensonga. Mukaabya yali ayimba ne maama wange Nalweiso nga bayimba Mzee Mukaabya, Sensuwa ne Sensuwa, Mzee Bunjo, Mzee Amiri Sengendo, ekibiina baali bakikoza nga bakiyita special guitarist. Kati nga maama bwaba nga tubeera mu Kiganda Kawempe wansi. Nga maama bwaba agenda tulekera Mukaabya. Abaana bange bandabirireko. Nga maama bagenda ne bayimba ne Mzee Mukaabya. Kyotegeeza nina kyenzijukidde yogedde ku Mukaabya, enzijukira ku kino gundi okuze. Mukaabya mu biseera ebyo yalina mukyala we, ogambye maama yabalekeranga Mukaabya nga gwokyali kito. Nga siri kito nnyo wabula ng'omuntu gwe bateesiga. Naye era tewalina mukyala nga Mukaabya. Nali muto naye nga ng'omuntu gwe bateesiga gwe bagamba musibeewo. Ekitegede. Musibeewo. Era Mukaabya bwankuba oluyinza ekyogera buli nnaku. Sikwatawo, nkwatawo mba muyisizaamu amaaso. Nakola bwati pato kidda nga mwera ntambula mukungujjo bwenti. Kubanga bwe nkwatawo mba muddiza. Muwe ekitiibwa. Nnyo. Abantu bempe ekitiibwa wano mu ndongo yange uno. Mzee Mukaabya muwe ekitiibwa, Mzee Amiri Sengendo muwe ekitiibwa. Kati ate waliwo mikwano gyange nga bw'olaba Mzee Batya Lwima mukwano gwange ng'omuntu. Ndowooza kali kojja wange ne mukyala we na kakaawa. Abo mikwano gyange ng'omuntu era mbalambulako. Era bwenfuna wali mikwano gyange ng'omuntu ku bantu abo abakulu. Mzee Kakumirizi mikwano gyange naye mulusi bwe mbambala bye naye waliwo ate ababeera. Okimanyi nze manyi ogenda nentalyako Mzee Daani mukulu. Ate ammanyi nze sirwa kyayi. Ate nze banyaniriza gira gwe. Bakwaniriza n'okwana esooka kutereeza omwana. Okugirako ekipapa. Ezo kampani zidanda kyezimpa jako. Kampani zimpa zinsiga bulwadde bwereere. Jako ekipapula ggwe jako tetugenda bakubira bulango nga balina tebalina kati kyebaali bampadde. Okitegedde. Ate ndi pulezidenti w'abadamivu kati ngenda tandika okukubiriza twali gyesitalinze Uganda Federation eyagondi eya drunkard. Ngani President of the Republic of Uganda Drink and Drunkard. You heard that right. Omulangira yogedde. Yes. Ekyo kifo kyange tekinaavu nayo neeronda ne neerayiza nga teryankubye ku mukono. Ama wenywere. Wenywere. Kakati mbadde kya Mzee Mukaabya. Ayimbanga. Mukaabya, Mwami Sensuwa, Mwami Sengendo, n'abalala bamuzeeyi mungi. Okyalira Mwami Gundi oli gwogambye nti bw'obadde okyalira ennaku. Muzeeyi Daani Mugula. Muzeeyi Daani Mugula ngendayo. Ne mugwako. Muzeeyi Daani Mugula ne kiyekoledde somusaagira. Ayinamu kasente. Kati bwe mba ngenze mu kyalo ne mugwikirizaayo. Era amanya nti awaka bwe mugamba busanga awaka era ddedde muli mutya ne muga naye nno nze wano nze sijaawo. Nga gwamugamba nga lwaki tojaawo? Ate baba bagenda kufumba mmere na caayi sibyagala. Oyagala ki? Muzeeyi alina eri edduuka gyeriri waliyo n'ebbaala byonna bibye. Mwalirengedde. Ye tanywa nedda. Nakyakulowooleza kacaayi nga tuva awaka. Kati bwe tuva ewakaawe. Nomuga muzeeyi nze nno wano awaka. Nze kenkulabyeko abawaka mbabuuzizaako kikimala. Niyo njala tugenda tunyumiza eri ne bannange bali eri. Mutule side. Tuve ewakaawe ne tusala ekkubo. Ne tugenda mu katawuni kaabwe. Akalala. Katawuni bakayita ani oba wanyi bakaanya. Soyi bakayita awo. Muzeeyi gy'abeera Gomba. Kati ne tugenda ayinawo edduuka lye ne mugamba mu dduuka sente kyenjagalamu n'ekimu naye wano wendaba amacupa wano. Amacupa gano wano. Kyaba bagamba oyo munnammwe mumukoleko. Nga nsi nnyo tewali mutawaana. Naye akacaayi ako kakolera ddala bubi nga wakyadde awantu. Saagala caayi ku byokya bibyete bbugumu. Kakati kituyigiriza ki bannaffe tubayige bye baagala. Kuyiga omuntu kikibi n'ekirala Omuzeeyi Daani yeetegekera. Era abantu abo nze mbalabirako. Kakati okuyimba kwange gye nvudde wange tasobola kuggwayo lwaleero. Tasobola. Ayinza na kumumalayo. Wabula gyasikale njogeddeyo kata wabogezi nyina ebintu bwensitulira abayimbi abajja esawa zino abajja n'ayimba oluyimba lumu n'akola erinnya. Naye ndi ogenda bakuta bwasi n'obugundi yataddeko muno munanka. Nga yeebikkiridde. Tibamulaba. Luyimba olwo. Lumu lwokka. Emyezi egi. Ogayita malala?
Gwe mulembe gwabwe. Byakwekwe. Nafe twalina ko mulembe nga buli akuba tape netunda gula briefcase. Ngate briefcase yake. Ata ina briefcase ye mugaga. Nakona no mulindo kumanga bibaga. Sente wakiri obera naye. Era lumwe yamugonza. Yali nene bwete kubanga ino gula briefcase ejja mu size yo. Ngere mu Museveni yafuka. Mbanyo lati kuba mwaka pana. Kwa mwami wele mukabi anga student briefcase wali enkanati eyiye. Era yajina nga size ye. Bateka mu bitu tabo bye obuvunanyizo. Ngumuleme nagwo aliwo. Bakiwanuka fina abo. Banafa. Kuli yakubanga tape. Eno gula briefcase. Olono ngegula ebiri kitundu. Kiki. Nga togambwako. Mugonza ali muyimbi wakabisebo. Akamaso kangudde simanyi kagogwa. Ebatu misi wasimanyi lupira. Lwangudde simanyi lazewa. Akamaso kangudde kali simanyi kagere kantuja kali gako. Obuli bayimbi bakabibawe. Alawo nga fetwe bakivulia nga teri atumanyi. Sina bana kumanya olwo ndi ndange seri mmanyako. Naye Mugonza yafa. Abayimbi bafudde bangi bambi. Kase twatwega kase music recorders. Atukunganyiza fena ebiseera ebyo. Ba Moses Balongo, Mulino Gabudieri, ba Ndagire Nabitaka, ba Olunabitaka oluyimba lwange nze naluwandiika. Manyika Nabitaka oluyimba ali bayimba yi. Nze nalwewandiikira bulungi. Obino biwobe ate kuno kuziika n'amwandu wakabogoza atega atugaba totayawula abakadde awamu n'abavubuka kati abaziika. Mazima olimba Nabitaka olimba kaka yo wakubakali nyinirota sola kukyogera. Ate kiki? Munange buli omu atera ensiima ye. Tayinza kukyogera ddi. Awo wennyini omulangira Kiweewa. Abudumulaasi avaayo nnyo ensangi zino yettanidde nnyo akantu kano. Avaayo nnyo ennaku zino n'akyogera lwatu n'agamba nti nze omukulu Gerald Kiweewa yankwatako nnyo si mulundi gumu si mirundi ebiri naye ye akyogera lwatu nti wamukwatako era gwe emu ku nsonga lwaki atuuse awo watuuse. Olinayo abantu abalala. Akaleeta abayimbi 9. Ani na basita. Kiki? Naye saagala kwogerera abantu kubanga bajja kudde baŋŋambe ebijja okunyiza emyaka gyange gya ntono. Nkuze. Bagambe nti gundi kigenda kitunywerako omwenge. Abayimbi 9. Abayimbi 7 bakadongo kamu. Abayimbi 3 bazigundiza mwezi egundi. Ebisasa twabalitanga bayayi. Nenga bonna ko bali. Abo bayimbi 10. Ogambye 7 n'abasatu. Bali 9. Kati jja kuba meka abasatu. Kati bali 6. Naye sinza kuddaawo. Gambe nti gundi zena muleta. Bajja kumvuma bayinza okumpisa mu ggaali munange ebitu byabwe embiti abayayi tebalina nsonyi. Basobola tebalina nsonyi. Abaana b'ennaku zino bavuma. Lenda kasaki nonkyogedde wanakiraba. Walivaayo omuomu gagenda okubaga. Amanyi abantu abasinga obungi nze numanyi okubanga ng'omuntu amaze okufa. Gamba gundi nze badde mwagala nnyo yankola bw'ate abaana bange abasiima balinga 2 oba 3. Ani nani? Nga 2 asooka Abudumulaasi. Oyo. Nowe yabeerera owakabi. Yateekawo egundi ku TV. Namba ne ku radio naga nti ateeba omuntu eyandeeta. Simunye muwaki bayamu emitwalo 10. Byamabikako nabiwuliranga. Ekitegeeza ye musimbu. Ne bagamba basudde gundi kasozi dani abayimbi abaliko abamanyi. Bagenda okunzika nga bonna bagudde. N'abagamba nze yandeeta era yanjigiriza okuyimba bamuyita Gerald Kiweewa. Kati ensi yonna negamba ate oyo naye nga tebakkiriza. Naye nga nze Mukama yampa omukono. Teri muntu ayiseeko mu ngalo zange ali bubi. Simanyi naye gwe omukono gwange ngulina omukisa ngulira kababe bawala kababe balenzi. Lwakuba beeyogerako babeera batono. Si buli omu nti ajja kusiima. Naye nyina kati abasiima kati abo oyo Abudumulaasi asiima. Kati waliwo omwana wange ate nno oyo mwana wange bw'ogerageranya kati nga bino bye nabudde byaba kafeero ya Buladina. Kati yandibadde nga bw'ateeka kubanga ye ate kyaliko ekyenjawulo nti ye nalonda mulonde. Kiki? Nalonda mulonde nga bamukijja ne batandika okumukijjanya mu ndongo ne mbagamba nti
omwana mbu mwesonyiwe mulabe olwamita Naalongo Kitone abalimbi balina amannya ge baali bamutumanga yali ng'ayogera nnyo nga abamutuma erinnya erya Kasumini abayimbi be bamutuma ekibuuka yooliyamu oyo kalo ka Buganda yamutuma omwana ayogera Kasumini nakitakirekala yali ayogera ennaku zino ayogera no ate no nga kali katini ate no nga mumulaba mukazi kali katini era bw'abantu ayagala okukalaba obulungi akalaba mu luyimba lwange olw'endaabadda ataddeko akakofiira kali mu mpaaka wali olaba akawala katini Naalongo Kitone ayagala okukalaba n'okwetegera obulungi ajja oluyimba lwange olw'endaabadda obanga endaabadda onayamba ojja kukalaba akataddeko akakofiira kali mu kapale ate abaana bange oyo omwana wange yakulira waka wange nga nabo bajimba nga tebamanyi nti sinze muzaala nga bamutwalanga sister wabo olw'ensonga nti wange mwana wange era nabagamba oyo mukulu wammwe kalabi ng'ekizibu kye nnyina kiri kimu ku baana bange abawala nga banene nga kati ate nga mukulu waabwe mutini kati batugana naye taata n'alinya yaŋŋamba naye taata tebalina ennakiwewa alinya ennakiwewa naye dadi titwanyi abantu babeera ffe twakula batugamba ti abantu babeera ne bakulu baabwe ti ng'ebiteeteeyi bye bibafunda biriwo abato baabwe naye ffe kakati ffe omukulu waffe ebiteeteeyi ne bweba kiteeteeyi nga kikuwadde tekiyingiramu yadde engalo omukono tegusobola kuyitamu tuyambala ddi ku lwa mukulu waffe nze mujja kwambala tewulalikirira kasitacha ate ayo yasekanga busesi naye bakula tebamanyi kinze muzaala kati olwo ye twali tumuyita linnya ki twamuwa erinnya eryaffe era Kitone era lyerinnya lye Kitone kubanga naye Katonda era yamumpanga ekitone era tewewuunye angassa nnyo ate ayogera bulungi angassa nnyo mwana wange angassa amanyi okwogera ebigambo ebirungi ayogera asabika bw'ati anti nabagamba nze abantu mbagamba nti empisa embi zibanga empumi yeeno naye kakati nze oyagala kunkolooza sikuvumye kuba tewale talina mpumi naye gwe nga togirina ate sina kyenyi empumi gye kyenyi ife zaffe zezino ezavayo ate waliwo ezibyere zirina enkofiira naye eno empumi wonsi empisa embi zibanga empumi yeeno ne bwogera mu toyi esookayo bweti kwakati omuntu w'empisa embi buli walaga zimugoberera ze zimukulembera era abaana mbagamba mukule n'empisa ennungi ensi ebabeerere ebagondere buli oba n'empisa embi ne bwe kiba kyana kito bwekiti nga kiyiga kutambula naye nga bwe kijja kikubakuba abantu bogiwera mu kigobaganyiza eri omwana mugende gwena empisa bisebera ebbuku tebagala kuzanya na banne kati omwana olina obagamba obakuza nga balina empisa ennungi abaana bakola n'empisa ennungi ensi ebanguyira asobola okuba nga waddalu yes zigamulalu kati nze baana omwana ow'eddalu kyakyo nkyekanga kubanga nange era sirina musango ku byeddalu kino naye ekikulu eddalu ery'amagezi ebikola eby'amagezi eritatwala byabandi ku mpaka eritavamala ku bantu b'abandi mirembe eddalu ogulayo n'eddalu naye abeera bibye kati nze abayimbi kale bwe bali abatanjagala osanga nze sina gwe saagala kubanga eraga ndi kiwewa abeera mu mwenge gwe bwe bakola miitingi ezo nga zigenda kubanga ne miitingi nga ndaba nyinza okwogeramu ebikyamu nze mbaga nti zibanenonyeza omwenge kyebunaaba muteesezza ekinene bwe mmanye nti tubadde abateesa bameka 17 ti 16 oba 15 bagambye kino kyekituufu nga ŋŋenda n'ekyo ensonga zolaba ni mbeerawo basessa ku bunkenke mbeerawo n'agamba nti bano bayogedde ku gundi ne gundi kiwawa yabadde ku mwenge gwe tewali atayogerwako ate batakwogerako omanya tolina kyamakulu kyenalaba mu nsi eno ng'oyagala butogerwako ng'oli muntu mukulu kola ekintu eki kiriwa weesonyiwa okunoonya ssente obeere mwavu yakwagala tebayakwogerako tebakwogerako kwerabira ne maama wenyini maama wakuzaala wabanga gyali bw'abuuza bakuli bati banaye bali ng'obeera n'oyo ng'oli mugagga ng'obeera n'oyo omwavu we naye nga muganda wo maama asobola okubuuza bali bati ab'ewaka
Abana batu ubundi wali wabanange yega ludde kunda basimanya ni mukisulo ne munyimye embozi muti danyo weno gwe ngadanyeka ku muganda wo so mugamba nano ne gundi mulese nibo nanga ali atya ajugije nga mwana we kubanga talina kyamusuubiramu abana babanga kyali ku lubimbi ne bagandi baba wuya ze obwana baba wuya aze alese ati no yo kati simanya labika yazize emisango aza kugula sene no sizina tayinza kusanyuka ni sanyo sokulaba naye mama omuntu yetise aja yetise mama enkumbi ajikasuka eri nasokanyweza zingome bwana wange na denziruka dade munange banga manyoze no mugati ne sukali banange munonye sente balemo okutwera munonye sente namwe mwabawala abato era kye tuliko munonye sente wakati abavubuka ebyokugamba nti abasajja bagaba bale tetukyalina sente abasajja zatugwako babuli kakati omulangira kiweewa ensangi zino ennaku zino actually ne ku mutimbagano kuno abantu boogedde bangi nnyo ku Prince Job Kafeero bamwogeddeko nnyo naye gwe ng'osirise bye boogera tebiyinza kukwatagana nange bitya bye boogera ku Kafeero ng'ogyeko abazaalibwa naye katuga mu baganda be bokka so si abaana be ababula baganda be bokka be bayinza okuba nga be bansinga okumanya ebibye naye Kafeero nabeera ne Kafeero nga talina mwana yenna mu nsi nembeera ne Kafeero nga talina mukazi yenna mu nsi era Kafeero yansanga mu ndongo y'amakula gita Singers nga nze ndi kalenzi nga ye muvubuka ne tubeera ab'omukwano Kafeero yeyanjigiriza omwenge si guno mwenge bigere tonto nga yanywa tonto omukulu nga nzangulira bitonte biwoomerera wali mutoototo nga ndi kalenzi akatumika era Kafeero nga tuli makula gita Singers yali ya mugenzi Bernard Gonza yayimba ngeseno madala kambawulire abalala balinnya abalala bakka ndowooza nga mu mwaka gwa 89 bwensuubira bwenzijukira bwe mbaseerabidde nnyo naba neerabidde nesisuubira kubanga ebyo emyaka gyegyo sebatabwe yanfulumiza abagenda bandikomyewo egyo emyaka egyo ali ama Kafeero emyaka gyeyajjiramu Kafeero oyo yaliko mu lukwata gita Singers era n'agenda ewa Kasajja Ndisani Kasajja yali mukwano nnyo gwa Gonza nze Kasajja Ndisani yali office to Kasajja ko afumye mu Kasaawo yali Kasajja Emporium nga afumye tape wali Kafeero mwami Gonza Kafeero na mwami Kasajja yakwasa Gonza n'amugamba twala omwenzi oyo ojja kuvaamu ekibaluko ayimba bulungi bangambye ayimba bulungi kakati nga babalijidde bonna bamaze okuva mu makula kati bigambo byenjogera biwanvu osinzira ku sagala nnyo okubyogereza kubanga osinzira ku mbozi z'endaba ze boogera wano bwenjogerera ne babisirikirwa tebyaliwo tegeeza omuntu nenasuuna era tebaaliwo bino birala nnyo ati bwe naaba nga nsogodde okunyonyola ku nsonga eyo nja kunyonyola kye bayita Kafeero nyole kati kubanga obuuzizza lwaki osirise ng'abalala bayogera nina obusungu n'ennaku ku mwoyo ki ekikuleetera obusungu obwo n'ennaku ku mwoyo nga boogedde Kafeero bwe mpeerageranya Kafeero nzija gye yajjamu mu ndongo y'amakula gita Singers naliwo yansangamu nga nze sina gye nnyimba nga bwe ntandika okuyimba abakyala mubayambe nga ab'emirembe beyagala bagenzi nga bantu bonna bafuluma abagenda ofuka abagenda okunywa sigala wabwe ate njimba ate bwe nagenda okumaliriza okuyimba nonge njagala mpitene mabega ngende mu audience ndabe kibakoze waliwo anankwata mu ngalo ate wali n'omu ankwatamu nawulira nga bagamba simanya kukamaliza okuyimba ekamaliriza Kafeero bwe yajjanga kuyimba asasambula amabanga n'aganyiga akadda n'olutejja ng'enduulu ati nga yayimba nga abantu bamwagala naye Kafeero naye yasanga obuzibu mu kibiina ekyo mwalimu omukazi bamuyitanga Sauda Lubalala Kabiriiti
Chichi. Awa. Mboze ezo kyankola byo kafeero okufa kwa yandibadde azinyini. Naye omukyalo oyo nga kwegamba ye kiyinja mu kibiina ku programu ya okuyimba ku show. Kwa Sauda Lubalala jaleyo banga mutako na nguli embuyandeka yandeka mabega kadi yampita kudda okukona enguli. Mudeje ali mulamu mukyagwe yo. Yali mukyala kabuye. Mudebiseere byo nga yiwakabi Sauda Lubalala toilet. Nga yaliko kabiriti yamutumya kabiriti. Era yali ku stage nga bw'amaanyi. Yaka. Ne muzeyi Kawesa musomesa. Babe bali mu muzeyi Kawesa yimba la 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 okutunulirako ebyensengezerero dokode kino ogwekikwatako mukwano sanira omanya kituufu kyoyina okukola leero happy balita sitani atwefundiza era ku teepo eyo bwe yafuluma kwaliko Sauda Lubalala nga yimba ndaye bannange ekintu kinnuma nze bwe ndabaayo nse byenda binsala olw'obugumba nga Lubalala yazimba ezo yalina oluyimba lwe oba mutumira Lubalala ati kona kintu kyusa ntumbwe kona ndiro ekyo buliro nga muzimu nnyo nga wendumu amwani muzinyako mazina ati aye yayimba era yayimba nga byezinira nga teyamubonyabonya nnyo naye yali nga tamwagaliza wali Lubalala oyinza okuba nga otambula yonna gy'oli ng'ondaba nze Kiweewa Gerald naye wali teyagaliza Kafeero kuyimba ku siteegi nga wendi nga ndaba naye nga kyonna olowooza kyava ku kiwaki yali tayagaliza Kafeero kuyimba era nga yakajja teyayombanga naye kubanga yabanga mukazi naye nga yakola puroguramu kati nga Kafeero ajja ayimbe Kafeero yajja n'ennyimba ze okusooka 2 oluvannyuma nnyo abantu okumulemerako n'ayongerako olwokusatu yajja nga n'ayimba enze nepima nga musano yafoka n'amusanga ku nnamba emu nga nanga nsooka bwe yayimba abantu nga bakuba enduulu nga bamwagala nga nalaba nga okasajja kajja n'omukisa gwako owange bayimbi mu Uganda wano tewajja kwenkana Kafeero nyimba buulidde yaliko favor yayimba ganja yayimba n'afa n'abagamba ne bendi bemagombe enkomago era yakomyewo era nakati yakyasinga akati njogereki era kati gwe bawugerako ate nali tabangako nnamba wa wansi kubanga era bukyabeerawo bukyafa kati emyaka 19 era yakyasinga kubanga nzibembaga ndi Tamiiro Tamiiro ntegeera kubanga wano ofire Lutaaya ye muyimbi ayimba buli mwaka wano Paulo Kafeero yayimba buli ssaawa kuba buli ssaawa ali afa okubika n'okulanga kitalo nnyo kitalo yaye kono kubika kati walunaku baliko waddi okubika abadde akyali tukowa kubika n'abagamba ne bwendi bemagombe enkomawo kati yakomyewo ate ali luno kakati olina okumwenkana kati ssaawa zina niaturedinga kakati omuntu bwakusinga okkiriza naye nga yajja n'emikisa gye kiri kyegandi yajja n'emikisa ensonga za Kafeero nyinene okulaba gundi bwe yatandika okuyimba ng'amussa ku nnamba emu kakati abantu ne batandika okugamba omusajja oli ayimbyemu Katonda ate n'avaayo ng'olwo ffenna tannatuleeta Gonza najja n'agamba omwami Gonza yali nannyini kibiina n'agamba ono Kafeero alina okumwongere abeere waggulu n'agenda ng'alinya yeyongere ku namba 2 namba 3 n'amameka ndekyava mwami Gonza alasa okukola ku puroguramu nga ffe tusookawo kubanga kyabanga kyansonyi nsobola yimbanga nga abantu bonna bafuluma ebweru naye kakati wakisalira magezi nali kyali mwana muto nali kyali mwana muto nga byenyimba nange byebyange byebyo nga ndi kalinzirenzi kati Kafeero n'ayimba kakati yayimba ekyavamu ne bamussa ku namba 3 olwo oli amuwalana ng'ali ku mmeka olwo yakola puroguramu yatukolera ffenna wetunayimba yamuteekanga ku nnamba emu yasooka n'amusanga ku nnamba emu naye enduulu ne zivuga kati ate nga tayagala abantu bakuba nduulu nga tayagala abantu bakuba nduulu enduulu zirina kuba zize ono gye mitima gy'abayimbi kati ali eyo anyi nako waliwo Kafeero ke yayimba nti ali ku izinga eyawerekerako bavuba n'enguli emusibyeko libooni kati yandibadde kati yali mukyagwe gyali naye kati mukazi mukulu naye nga bagamba mbu muwala kyamukola amunguta Kafeero yegaggawala ng'oli akyali awo era kyaliwo naye n'asigalirayo mu mbeera gye yalimu
Kafeero nava mu kibiina ekyo n'agenda akola ekiki era n'agaggawala n'aŋŋamba jja tugende tukuba ekidongo ne mugamba tujja kukyawagana. Kafeero n'akulima ngenze neepimapima munda ye bwe mbituuka n'okutunda gye nva siraba. Kafeero neepimyemu okulaba bwe mbituuka n'okutunda gye nva siraba. Buli obuyimba bwe mbayimbirako kajjukizo ke ndireka erimu bwe ndibeera nzaaye. Ekikyamu kima kye ndabyeko munyamba na mu kisongako kimanyi ebirungi ebiri empeesa ettendo. Ero lituuka okulama nga kuzaawa nga nzaayiro n'amanga namira omusaayi mbu lwendiwa yansikira. Oba ntetenkanyiza ebigambo bya bimba ababiyita ebizu by'ensi. Abantu nga basirika ne bawuliriza oluyimba olwo ne baleetera ssente Kafeero nga Sauda abeera mu baaka stage. Alingiza mulingiza. Nedda nga wulira tatuula. Atuula tatuula. Obutagaliza. Simanyi kirabika ndowooza. Kyekyo. Bali abantu bakulu nga bongera mazima. Akati awo n'agamba oyo akomye ku luyimba lumu. Abantu ne bamugamba fefena tujje ne tuyimba ne bagamba twagala Kafeero nga bali eri mu audience. Twafuna abantu baffe 225 nibo bamugaso. Twagala Kafeero. Kakati gati Gonza abakyali Gonza ali mwami Gonza yajjanga ebisana. Twabanga ne soze emisana ezo abetekisi yazijjawo. Twabanga ne soze emisana nga tukola emisana jale kawale emisana ekyo tugende walala. Jindi St. Patrick kitindala emisana ekyo tugende walala. Ndeba Paris Hall emisana ekyo tugende walala. Kakati Gonza najja naga yabayi. Baba seba Kafeero akiri muwayo. Bakiri mwana abayimbira tayimbye. Ngavuka gundi Gonza avuma substandard. Ndakapere dayo yimbe. Kafeero kuddayo okuyimba oluyimba olwokubiri. Katasambula amabanga n'akanyiga akadda n'olutejja. Ng'abantu bonna nga tezinnafuluma. Kakati kyobola nti bwentuulira abanyweyo ku bya Kafeero ennaku zino nsirika. Nga tezinnafuluma. Ezo nga tezinnafuluma. Nga tezinnafuluma kuyimba ku teepu yonna waba nga teri azimanyi wabula nga oli azirabira wali. Wa ku stage. N'ayimba muvubuka munnange n'annyonnyola. Kafeero n'amaliriza oluyimba olwo n'addayo. Ne baleeta abayimbi abalala. Fefena ntujja abantu abagamba twagala Kafeero akomyewo wakigaddemu byayimbye. Twagala Kafeero. Kakati bano bonna bena program ze bateregese bagenda kuyimba muzeyi Kagwesa agenda kuyimba Sitani atwefunziza simanya bani bonna baliwo bangi. Baliwo baseka bembe bani nga abantu babagamba ffe twagala Kafeero. Akomyewo atuyimbira ogwokusatu. So tennaggwo jukira bateeseteese so ya misana. Kati obudde buligiza mu 12 bagala kuteekateeka kuwunzika so. Bantu bagamba ffe twagala Kafeero. Kati Kafeero kyakole Gonza n'abaga yabayi. Bali basabanga omuntu n'egulizo wabasabanga nimwawo. Kafeero ne bamugerako oluyimba olwokusatu. Kafeero n'agamba bangamba mwasiba akaboozi kange kennabanyiza. Naye yali muyiiya mulungi. Mukama akati Kafeero ne tumanye dda alina ennyimba ezezi. Tebaddamu kumuggyako ku program. Ennyimba zezi 3 naye nga buli we tugenda bagamba twagala Kafeero. Bw'ayimba y'ogwo atennafuluma. Teri aluma nti wadde nafulumya teepu naye oluyimba lumu nga twagala Kafeero. Yaliko okugala. Twagala Kafeero kati yena omukisa gwe. Kati omuntu ajja n'omukisa gwe oba omukolera ki? Toyina. Bogulwana. Toyina okukola ku mulekwa atanga obwekwasi nawe omuyokozi omulya nze munange. Nzomuntu wajja n'omukisa gwe. Sisifa ku myaka ndi mwana muto. Omwerippako bweri. Amuwala naye yabonaabona. Yamulekamu mu makula mu kibiina kyabwe. Kakati Kafeero bwe yakuba oluyimba gundi Gonza n'afulumya teepu eyo. Teepu eyo Gonza yeetulira mu byuma bya Frigo. Nga Frigo gundi ebeera studio eri Kibuli. N'agikola teepu nemala n'agireeta wa mukwano gw'omwami Festo Kasajja wali n'agifulumya. Omuvubuka munnange yafulumira wawali Nabukeera Plaza we wabeeranga Festo Kasajja and Sons. Awo omuvubuka munnange n'ekola n'efuluma n'eryoka etunda ensi. Kafeero yabeeranga mu ssaati y'emu. Yali yayero nga ino obukubo naye ku kipande ku kifaananyi ekya teepu eyo kweri ne jiini ye n'engatto ze nga ziriko Adidas n'enkofiira nga yali bulunga naye eriko Adidas. Zengoye ze zaabeeramu. Yes. Era ng'abeeramu nga tubeera ffenna bwe tuba tutuuse ku kyalo twatuukanga mujjukira twatambuliranga mu motoka emu Nissan Caravan. Ebidongo byonna biri muli naffe n'obufaliso n'obugundi bwaffe mwe tunaasula. Kakati nga tutuuka ku kyalo nga ngamba naye omanyi nti nga ngamba kyangu yabanga byampola mpola ebigambo byayo byamugerangako nga biwulira naye nga tabiwabudde
ya msirise nga tabiwa budde kati oli gundi yabeera nga mugamba Kafeero uza abantu ye mama kamuwandikire mama tena ba mkuba ngambe dadi kyagala yime teba wanga masanyalaze njatako zino tugenda wetugenda ku kyalo batunda babala mubala tutunda nga awatunda bakazi abatunda omwengo muganda nga tutunda nga tutuuka nga batondeka wonna yose nabafuna omugonyi nyambozi de nga jimuba nnyo kusala ko bwati nga kadinzaga na magulu bugange manene tegasola kuyika nga bokadde makadde akati agoli kale nga kwagira asala ko nga kola bwati kola kati nga basala ko nga gamba mama soko tuwe ku tonto goyina tulabe nga leta omukulu nga ganti nzona mala akati leta ko tulabe to kumulala nga nyako ngona hizo kukolera soko nyakola nga nywako muganzi shiryoke era yanyigiriza omwenyi namuganga mbashiryoke mugashiryo kakati ngamba leta ekikopo nangu mpe ekikopo tebatutera nga febere yalinga tayagala ndeku simanyi batera nga mu bikopo kati nga tunywa embozi zinyo mawo nange mbera mu byange akati nagenda nakola bise owai engeri ati yali muvubuka nga ndi kalenzire baluwe bitankwata kebimu agenda okulaba nga agamba nti nennonze soko mpola kimusewa nzija agamba nakusula wano nga tomubuuza wano twafunye wakusula tinze ndabyo n'omukyala agenda kunjalira wali kunze nagamba era kati bwetuba tugenda kusimbula gujjo mpite tebandeka muru kajukira tuyina eki tegwamanyi gyaba nze mba mmanyi kereze bwe tuli abantu abogaloga Kafeero na isirika nganze mba mmanyi kati okujja byonna nga amaze okugenda mu kibiina makulu ekulakulanye nayongera tepo yo kati ate bwe yamala muvuka munnange yayimbako ebbanga ttono ate nze eyantwalayo bamidanga Ssekabembe bana yena yakwatibwa fitina nanzijayo nagenda bwagenze okukola ekibiina kye ne bantwala anti olwotandise okukwatagana ennyo n'omukulu ndowooza nawo naatera okufuna feva yakuyinza okukwata kati nagenda okuddamu okumulaba nga akubye teepu ey'okubiri eya gundi ndowooza eriko abatunda ebyokulya eyokubiri abatunda ebyokulya okwo kwe kwajjira bannassuuna alese bannassuuna bama baswazi era nassuuna yayima mbalamusizanya banjagala bamenana batanjagala ngatawamu nenamusa Mariamu nassuuna kensozi ku teepu eya gundi yabatunda ebyokulya paati 1 naye ebiseera ebyo wabangawo n'omulala nani naye nga tebamwogerako nenga mpulira bagamba nti byebyo kakati bisirikirwa jjadde bisirikirwa wajjo nawe wakyenda mwena bisirikirwa wakyenda mwena yajerwako naye yajja n'omukisa gwera bisirikirwa byali bikyasomaawo ddo nga bisoma nga bijja nga mwami Kasajja amaze okukola street nga azi kwansi ku Nairo Theatre wa Shelda for settlement bisirikirwa bajja basoma n'ebisa bisirikirwa kyajjanga kyambala uniform yakyo yali ya skati yali ya p bulu light blue yo skirt ne gundi ne blouse nganjiru nga shine bina lyakyo era nga kijja kiyita awo yakirabira namukwaya nabikolako namukwaya aliyo mu kirombe kali nga yakolera wafumbira emmere ku kagundi kayumba ka Nairo Theatre ka hoteli ka katadeka nayo ku Nairo Theatre nga bisirikirwa sawa z'olweggulo aliva kusomera jja asinkana omukwano gwabeera nga batuula mu kayumba kannamukwaya awo kati ebisigadde ebirala sibimanyi nnyo naye kati embozi zensobola okwogera tezikwatagana na zaalunoozo ku Kafeero olwaleero lwakuba ekinnuma kwe kubanga bamujjojjolobezza ate ne bamutuusa kumuswaza obwenkanidde awo naye n'abaana bazadde muzaala abaana muli baana bato muzaala abaana nye mugenderera amannya ge mutuuma abaana kati abantu bonna omumwe bagusinze mwoyo omwana ani swazi naye oyinza okwebuuza nti swazi beddira ki nga tukyola kitegeera kubanga bw'ogenda oli Kafeero okutuuma omwana owo erinnya ndi swazi yajumirwanga nnyo firimu swazi nniga bye yazannyanga naye kakati gumenye kye bayita swazi nniga birungi ki bye yazannya mu nsi eno ebyakola abantu obulungi
okuwa abantu kwa mite kola kwa bamugamba n'okumutwala mu firimu yalinga kanyama wa kubala nga amenya bumenye mikono gy'abantu kati wandira omuzimu gwoli bajja bakuteeka mu ono olina kuteeka mu ono bwana alina kukola bikolo biri ku baana naye nze maama wa Swaziniga na Ssuuna muganda wa mukazi wange omu ate Namutebi ba Luganda bonna oyo Namuja Maseke naye kyeyankola jumba yagisona sange wawala ngapita alogira wa ebintu byonna bitutte Namutebi nga si mwangu wamamba kakati olulyo simanyi naye abaana mugendera amanya gembatuma oli amutuma Swaziniga oli Swaziniga mumenyi w'abantu kandi sawa zino atuse kumuzikuza naye wabula simanyi jeri eno bwejja nga Swaziniga si waffe asobola okubanga mwana wa owe simanyi ebintu by'omubuliri tebinyonyolwa kati ensonga lwaki bajjayo bino ebintu ebikola ki tetumanyi kubanga biri bya family mbuli abasoma kye bayita family issues kati tulina biyingira mu nyo kati sawa zino DNA bwejja ku baana ba Kafeero be bali mu kukebera ne kweyongerako ogwo oba ne kutoolwako ogwo musaasidde Swaziniga omusaasidde kubanga muzibu nnyo ye muzibu nze yange batuka okuntamya ekivulu kya Kafeero nagendangayo bwakulumwa nga bamukwano gwange munnange wezatula bwakwanze seeyogerako nnyo kubanga nze ku bigambo byenjogedde ebyemabega bwali owuliddeko yali abyogeddeko kubanga mulina byajjo n'ebyaba bisirikibwa okujja bamwagale byaliwo byajjo nze ebiri byenjogerako byadda era bwe yazaala omwana Kafeero yaŋŋamba ati olowooza nno sikuze era twali ku tonto waffe oba twali kibibi nga kitugeza okuyimirira mu community center twayimiranga mu community center ati nga tusala netugenda ekibibi eno waggulu eno obukwata kulidde Gombe naye noyambukira waggulu eyo eyabeerayo embizi n'omwenge ate kubanga Gombe twasalanga netugendayo ffe awakasikisa wali naye yawomerwanga nnyo obugere obugere bw'embizi era yabuwomerwanga kubanga datuka n'ogamba batuka niwayagaggawalira yatuukangawo ng'omaze okubika ekisoga n'emakkati awo bamukuŋŋanyiza box namba nga babukazi bazobbukalirira nga bagenda yabuwomerwanga nnyo nga buli mu box mu binyeebwa kati twagenda nga bagamba twakagera awo bakaleeta nga tukabwebwenale abasiraamu tusonyi okuba namwe buba muli munywa cyayi wamwe teri abakuba ku mukono twali buzibu twabubwebwenanga wamma n'ettonto tumaliriza nga tuddayo n'ebiseera ebisinga obungi abaali tunanga ttonto isulangayo era nga nze muno nayo nga tutusiza okusimbula kati bwe ndaba aboogera kati mu budde buno era ekifaananyi kwekiri okwo Kafeero bwe yali akomyewo nga mulwadde ne mugamba nange kulikayo twasingana munnakivu nangwa mu kafuba nangamba munaye nvuddeyo naye nemugamba ate kiki kati kyo si kirungi kukyogera nika nkyogere nangamba nkomyewo naye era siriiwo nga muli mu kifo bwe naga nkomyewo munaye naye era siriiwo konzi kiki nangamba nemuta muva mu kifuba nanga ngenda kubuulira soko ninde mala okubuuza kubana naye zalaali wabbali n'abuuza yabuuza nemuyita nemugamba nti omazeemu amaanyi kiki kyogambye toliiwo nangamba era byonna byebimu ate gwe nakkweka tumaze ebbanga ddene nga tulabaga nti emyezi 9 bwe mbasize mu kunywa mwenge nfe emyezi 3 kasita nziramu okunywa omwenge bwe nziramu okunywa omwenge nfira ku 3 bwe sinyongera ku 9 kati ekyani yali akibagambyeko nze nsirikadde ngamba ebintu byasaagala nnyo kasi tukusokodde munkoze bubi nnyo kubanga kuba n'abaana bennyini abaana abasimyayo omusajja bamufukule bamusuze kati nawulidde oli anyumya kubanga ebibiba byakyama nalabye oli ku TV anyonyola Kafeero bamugyeko akagumba bamugyeko akagere egumba ly'ekisambi balitutte ekimanyi omubiri gwali gwafukanga ebituntu kati ebintu tebyetaaga kwogerwa era yamalira ekyo n'ayimba kati bwe nkola bwe nti nenyinza kubivuga olunaku lujja kukya muntwala ensondanya ng'akitegedde nti bw'atanywa ne bwe twadde ne bwe twagendera London era bwe waliyo omukyala we
era yamujjanjabanga naye bambi naye yakyogerako agati Paulo basawo bamugamba bw'otanywa omwenge ogenda kumala emyezi 9 bw'onywa ogenda kumala 3 tuufe yasooka n'alekamu koneno ze yagenda okulaba nagandi byonna byebimu after all ngenda kufa nataka gumiikiriza kayaka emyezi emirala nagamba ekijja kati ebintu byakafeero ziba tuli ababyogerako ennaku zino sibanyingira kubanga ebimu sibimanyi nze byange byemanyi bikadde nnyo ensonga zola nali sibyogerako naye nnumanya abaana abo okubanga banenenganira mu bintu byakafeero kafeero eyo gwolaba yakolerera nnyo famire ye kubanga yaŋŋamba nga ekituufu nze ndi munaku yayogera nga nze ndi musajja munaku nga nze manyite munaku yaba yafeero akababi ate nagenda okuwulira nga nti ate bagamba naganga ye taatawe kati tinga bwe ate gwoli munaku nasirikalaga nze nkubuulira ne munaku nyina ensonga zange era bwe bazaala naga wooyo akakaana akawala kayesakakababire yaŋŋamba olowooza sikuze nafunyeera akawala akaana akwongera katuma erinnya lya ssenga wange wensinga okwagala konzi sengawo yani nagawa kati abo abaana byenjogera tebasobola kubitegeera era nagamba nti bwe naayogera bajja kubiwakanya kuba tebaaliwo bintu byenjogera bikadde era kati omuntu omugeza mulala agezaako kubyogerako ebikadde ndowooza mwami Sematimba kati simanyi oba yeeyitaani ku gundi ku TikTok Sematimba bwe baali basoma ku gundi eri nga bali mu kusabira kafeero enkoko njeru eyayogera n'abavuma yabavuma naye ekituufu abaana bwe kaseera kwe kadde okwekolera ebyabwe nasanyukidde nnyo omwana yagambye nti nze nfa kimu naye baba bansosodde siri bubi alina ekigambo kyeyayogeddera kuba abantu tebakitutte nga kikulu naga nze nnyina abandabirira mu mwoyo ekyo tokiyita kyakusaaga ekyo kyamaanyi nnyo omuntu atamanyi Luganda tasobola kukitegeera kyamunda nti nina ndabirira mu mwoyo kitegeeza alina bajjajja abo abamufaako oba mumufuddeko badde mumufuddeko sinsoga ye bagambye siri bubi ate bwe ate yasenga n'okufaanana kitaawe era ne mu butonzi ezijjukira baamuleetako nga kafeero yakafaaga kafeero omwana oyo nze manyi kafeero omwana oyo nembaga ate ono yamufaanana nnyo yali asaana n'okuba omusika era nze nali ndowooza nti agenda kuba musika naye mu lumbe lwa kafeero mu bayimbi abatali bakulabako nze nzekka nze navuga emmotoka yange 10 nga nva Sembabule nga nzize mu lumbe lwa kafeero ngenda otuukawo ku lumbe ng'abayimbi bokka bakulabako baliwo abayimbi abalala bonna nga tebaliwo nga nze nzekka nze ndiwo webbali nembeerawo ndaba omusika nze naganga yina ekigambo kyayogeraawo kyakafiiru olabanga yafa naye teyafa ajjaawo najja naye twogeramu nagenda tekuwuli n'atambula n'agenda naye ngamba wayi ono omusajja muganda musawo muganda muzeeyi naganga yali musawo muganda angati ebimu nyina ebimu byempulira nekifaako nnyo yali musawo muganda kati nyina ebintu ebimu kati byesibuka naye wabula ekibi kireeta ekirungi kafeero ayinza okubanga mukwerwanako kwetikolaga emikuku gy'eddagala gye baali bamusibirako yayitidde mu mwana n'agamba kaabakyankalanyi baleke bamugjeyo bamutikkuleko omugugu gw'emidagala gwate munange endongo mulimu gyosirika neze banange mbabuulira nesaala kunzirika na ndongo saagala na ndongo wakiri ecupa z'omuliro bakuziike bakina ekipa ky'omwenge tusaala kunzirika na ndongo lw'ensonga kuziike na mwenge kyemugamba no omwenge gwenyo gwe guno buli mulembe bakubira kalango nga we wagambye naye kukuwoomera buli we twagenze gw'osaba tebana mugaso tebana kyebanga sokoleko gulwate bulwazaalokoko kakati okuzikirwa n'endongo bw'oba olowooza ogenda kati endongo bagisanze erimu ebiti abaana bo oba osaanye ovuddewo ku bulamu bw'ensi eno ng'ozze mu bulamu obulala kakati bonna banabeerajja boogera simanyi yevuna bye bamanyi kuye naye nze byemmanyi bikadde byemba nnyonnyoddeko endongo bw'oziikwa nayo oba ogenze n'emikisa gyonna egy'omulimu ogwo abasigadde anti oba obalekedde ki ku nsi ate nga balina talenti yeyo wagenda nakyo wagenda nabyo byonna ebibyo wafa n'ebintu byonna ogenda nabyo emagombe kati eyo si kirungi wakiri bakutwale n'omwenge abaliddako baleme omwenge tebasobola butagunywa fe waffe etteeka amanya tutuma namaalwa amazzi nasiwase ga mwenge ekyo tukimanyi kakati ekyo naye endongo eyo okuzika nayo gweoba olowooza nti era ojja gikuba naye pulogulaamu zeeri ziba ndala oyinza obutagisunirayo kuba jjajja kugamba waliwo agamba nti amateeka go olugezigezi lukoma wano ne kasita obaako teeka mu kinya mpologoma nkadde yeerimbira
Programu zeri ziba ndala. Kati ate wazikibwa n'ebikolwa byonna byonna kitegeeza emikisa gyonna b'okola ki wagitwala. Kyokora kizibu nnyo kwa abaana b'abayimbi abo abaziikiddwa n'endongo. Kijja kubeera kizibu nnyo okubaayo abatutumuka. Kati ono Swazi bulijjo ayimba ng'amanyiire Kafeero ayimba nnyo era abantu bamwagala abeera wamutawana nnyo ku stage. Akati laba ebiviiriddemu bibyo entutumuka ye ne bw'alikola ati okagenda okisangula ku bantu. Erinnya alifunye. Naye okulisangula ku bantu lizze mu bubi. Kituufu. Abantu abalina omukwano gwa Kafeero. Nze natuuka ekiseera ne mbagamba nti kyayagala kuyimba mu bivulu byammwe era nagamba Mugerwa. Ne mugamba kati mugenda okugira Mugerwa omu yangamba ekikulu kati gundi kasi yadduse. Yadduse ne ssente zonna tetumanyi ate ogenda okuwuliriza ati ate bakolaganye ne Swazi. Duka kasi yadduke ne ssente. Abateekamu ebintu byabwe nga ndaba ne mbagamba nti nze gwe nali njagala yafa. Mmwe sibamanyi. Kituufu. Akati bwe mbazize kuba kagwa ng'omuntu eyandikutte ng'omuzadde ti ndi kanzirukireyo omwana wago nimugulire ekitabo naye gwe kuleeta eddoboozi lyange nze nyimbe abantu bange babwesente abanjagala nange mufune ekikola ki kibabeezaawo kati bwewulira ndi azira yekka tazira yekka ate okuba alina akabinja ke ng'omuntu bwe bakwatagana nti ebyo byabwe ebinkwatako naye nze saasanyukira nnyo kyakutinkula musajja kumalako mirembe magombe gyali. Bwetu kyone bwe tulabise mu episode yaffe esoose n'omulangira Kiweewa Gerald wano ku Omumbejja Mutima's Voice podcast. Eddoboozi ennyonnyongera amatuugo nze Omumbejja w'emitima Nakiweewa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and art advocate from Omumbejja Nature Haven Limited. Era bwe tutambudde tugenda komawo ne episode ey'okubiri ate atunnyonnyole ku nsonga ezimu oba oliawo naye ezimunyigiriza oba ezimulumya omutima nga bwe tukola wano ku Omumbejja Mutima's Voice podcast. Naye mukwano gwange gwayagala okulanga naffe mbadde nkusaba kebera ku namba y'essimu eyo wansi ku screen osobola okuba ng'otutuukirira osobola okuba ng'oyisaawo akalangoko nammwe mwami Kiweewa waneeno gwanyweredde omwenge akapapula kammwe tukaggyeko lwansonga badde nsaba mukirowoozeeko musobola okuntuukirira ne mumbuuza yabadde anywa kikaaki nze njo mbabuulira musoke mumweko ssente olwala tunala tukutte akantu ate munnaye tukwate ng'erinnya lyammwe nga tubakubira akalango ng'erinnya lyammwe ambasada ate akutte eccupa nga kweriri ndowooza naawe ojja kuba owulira bulungi. Bwe nayagala okulanga naffe namba y'essimu yeyawo ku screen. Webale nnyo webale ddala kuba mulabi bulungi wa episode eno esoose n'omulangira Kiweewa Gerald. Bwe tutwo tulabise katukomewo mu episode ey'okubiri.